Celebrity Jazz mama. Beyanziza nnyo abalabi ba Celebrity Jazz balamusiza nnyo mwebale nnyo mwebale eddala okujja okutulabako tubeyanziza mwebale okutukwatira ekisa okulabika nti mutunoonya neno wansi gye tuli mu mazzi okulabika nti mutunoonya kubanga tubadde tumanyi nti baatwerabira. Amannya gange bampita Sarah Rose muganda w'omugenzi Sylvia Nandudde yayitibwa Luswata eyakolanga nnyo n'omwami Graft omutuju. Amannya gaffe amanya gange yazimira Melissa. Amanya gange yazimira Melissa mbeera mu kibaati tusobola tuyamba bonna abali tulaba. Amannya gaffe se nani bamutama musalukumu Moses. Oli bulungi ng'oyogera ng'ayagala okukaaba buzibu ki? Nandi baleza baje batuyambe Bajja babayambe bambi tokaaba si kyekyo tokaaba. Maama omugenzi gwe twali tumanye nga omukyala Luswata ki ekyamutta? Omugenzi Sylvia Luswata. Oyagala omukolo gw'enjawulo gobeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Sylvia ffe twali ekale mu budde obwo era nali ndi mu kyalo mba ndi mu kyalo naye nga waliwo abaana be yali abeera nabo abasita waffe yalina abaana babiri abaliwo ng'abakulu ne batukubira essimu ne batugamba maama baali bagenze mu kukola video baali bagenze mu video zaabwe ne Graft kubanga batugamba nti kyali saidi y'epalisa bwe bagenda eyo musibanya obudde bwe baali babagambye okutuukirako oba tebaatuukirawo kati bali ne beekalakasa nga baagala kubona ne Graft kati Graft ye bwe yatuuka bwe yalaba nga olutalo luyimuse Graft ye n'adduka n'akola ki n'alinnya motoka ye n'avaawo. Kati bano abasigalawo n'Esiiri bano abaliwo ne batandika olutalo ne babakuba kati y'Esiiri bamusamba wano kati bwe bamusamba wano kirabika omusaayi ne gwekwata ku kataago kati engeri gy'ataatuuka mangu mu ddwaliro nga yejjanjabisaako obuyisoyiso osanga ng'alowooza nti agenda akola ki kutereera kati ekintu kiri muli ne kikola ki ne kyefumbira ddala ne kituuka wantu ne kikola ki ne kimufuukira ensonga kati ffe tugenda okulabika ng'embeera esuuse nga takyayogera kwogera kati ekizibu kye yali alina jjukira abaana bano bonna yali abazaalira corporation. Kati ekizibu ekyo kye kyavaako olumba obwatali swata okuva bamusamba kyatulembanga kyokufa ennyo kiyinza okuba nga kyamala bwa wiiki ng'emu kubanga eri gye baali bagamba mbu babayingizaako ne mukomera kati babayingiza mukomera bamalamu nnaku 2 jjukira muli nga tafunyeko treatment yonna kati bwe yakoma waka ng'alaba ng'era alumizibwa alaba ng'embeera si nnungi n'agendako mu kakiriniki akamu awo ow'omu kakiriniki n'abako kirabika n'obudagaladdagala bwamwako nga first aid n'alaba nga tebikola ki tebimukola kwe kumutwala ekidudu. Yafiira kidudu mwaka kyogo kubanga ono si 2021 yafudde 12 kubanga kati myaka 16 gwali mwezi gwa 10 giri emyaka 16 ng'afudde nono gwa 10 so afudde ki ekyabagira kati ffe yali abawo obuyambi anti kati yali atuwa obuyambi naye kati ku mbeera gye yafaamu ate ffe jjukira wano twalinga tetubeerawo buli ssaawa yonna ne tubeerawo
kati ate mu mbeera gy'olimu nti ku Uganda ya leero oba mwavu tosobola kunoonyereza mukaga kubanga singa twalina obusobozi obusobola twandibadde tunoonyereza ku graffiti kubanga bona omuntu abo bakola obutalo bwe bamanyi bulungi omuntu yatuusa ku siri ekizibu ekyo naye kati olw'okuba nti twali nga tetwesobola twaguma ne tuziika omuntu waffe ne tusigala mu mbeera ya bulijjo ngera bw'otulaba. Battamu bamusamba busambi kwe kwava obulwadde obw'amata era muno yakola ki abaana bajja ne bamusanga nga aliko ekisijeri kwegamba afe okutuukawo nga era tasobola kwogera kubanga nze abaana be basooka ne bakulembera nga tulowooza nti bintu oli awo omuntu agenda akola kikutereera kati nensindikawo omwana eyasooka mwana wa sisita wange yatuuka nagamba maama aliko ekisijeri kubanga olwabyo n'ebifaananyi birina omu talina bbaawe biseera nga talina musajja tata wabanaye kati taata w'omwana ono nkugambye nti yali yafa emabega nga kayita emyaka gitya 3 kati taata we ono Merisa kirabika mu gundi zaabwe gye basisinkana naye ate bwe yatuuka okuzaala Merisa n'amubulako teyaddayo kola ki kumulaba era yatuuka okufa nga tanaalaba taata wa Merisa. Enteekateeka z'okuziika zaali zitya because ensonga ki nimukubuuza abali ku mukutu guno abamu tebaaliga. Teekateeka z'okuziika ng'asinya amaze okufa omuntu yaliko mu nteekateeka y'okuziika kale mu bintu nga keesi oyo gye nkugambye nti graffiti gye yatuwa ne transport etuyamba okutuusa omulambo ku kyalo okuva awo ekwatagana n'okuziika nkera nga walabe nti buli kimuntu kinoomu abaatoolanga akasente kaabwe ng'amabugo batuziika bwe tusobola kumanya nti gundi n'egundi bakola ki baali mu nsonga eno kati awo era amabuga agatuweebwa ge gatuyamba okulabika nti tukomenkeriza olumbe ne tuvaayo ne tukoma ne tutandika obulamu buno obuke bwe tugenze nga tuyita. Mumaze omuziika temwanonyerezaako mugambe tulina okukola tulina okufuna obwenkanya. Tetwanoonyerezaako kubanga era ngeri bw'omanyi nti omuntu w'omukyalo naago omuntu avudde mu kyalo ojja onoonyereza e Kampala okunoonyereza ku kintu ekyo ate oli mwavu kubanga buli wantu waba weetaagisa ssente tewalina muntu gw'omanyi nti bwe nagenda oba walooya gundi oba nagenda wa gundi n'envunaana asobola okunkwasizaako ku nsonga eno. Njjukira mu kiseera ekyo nga n'ekyokulya kitwekubya mpi okukifuna nawe okusuula tusula nga tutya munange nannyini nnyumba agenda atugobamu kati ogenda okunoonyereza ku pulaani nga tetuna pulaani yonna esobola okunoonyereza ku nsonga eno. Tutandike ku 2017 paka 2019 because covid yatanise 2020 myaka egyebiri egyayitako mwali mukola ki embeera litambula bulungi? Embeera yali tetambula bulungi ngera yakulondereza kufuna ekyokulya nga kyakusabira kubanga nze mu mwezi emyaka 2 nafunawo omwami yali yazimba sikulapo eyo nga yankozesa kati nga bwankozesa agamba nja kuwa 8,000 kati ndaba nga 8,000 kusaidia yange giba mingi olw'ensonga kinga kimu kyenfa nfune ky'abaana kye bakola ki tebasobola okulya omulimu ogwo nengugumira nembanga gwe nkola ki gwetambulira mu bulamu obwo bwe butyo. Emisomo abaana b'okusoma kati mu baana mu mbeera y'okusoma ekyayambangako nti deliverance yo nga kyaki yali bakwasizaako mu mbeera y'okusoma. Era n'omugenzi agenda okufa nga deliverance ekola ki ebakwasizaako mu byokusoma. Wano we mubadde okuva omugenzi we yafa? Nedda okuva omugenzi mu kufa yafa nga apangisa eri woolabika ate nti awo emabega we yafiira. Kati bwe tubeera mu bulamu obwo nga tuvudde eri ng'omugenzi afudde nga tukomyewo tuli mu nnyumba ekipangisa kati ng'awo ate lwenti etandise okwokya omuliro lwenti bweyokya ne tuva wano ne kyamaani waffe wano w'ekyalo ne tugenda ku Bukedde TV. Kati bwe twagenda ku Bukedde ntusangayo ono w'amawulire ge bayita Masembe namunyonnyola ku nsonga gye tuyitamu n'agamba naye twaliko n'abantu ne tubeerako ne Mama Fiina ne twogerako naye ku nsonga y'abaana n'agamba Mama Fiina n'agamba baana bwe baana abakomye okuva mu kyalo njagala ndaba omuntu yakola ki abakuuma. Kati bwe wayita akabanga omuze waafiiridde era kati abantu ne batandika okwogera abayimbi nga beerabiddwa nnyo kati abayimbi abafudde abamu famire zaabwe bazerabidde kati nga muze ne batuuka okwogerako ku Luswata. Kati chairman bwe baawulira ensonga eyo nankwatako ne tukwata abaana bano ne tukola ki ne tutuuka ku Bukedde ne tusangayo Masembe n'abawala baali 2 kale ne batukwata ne tubanyonnyola ensonga zaffe ne baziyisaawo. Kati bwe baziyisaawo Mama Fiina bwe yakiwulira era n'agezaako n'atutuukirira. Nga tunatuuka ku Mama Fiina kikyojjukira ku mugenzi nga yali ng'akyali mugenzi
wali mu kyalo wali mwaka ki wawulya n'ogaa Luswata processere mu Kampala nize kulamu kati mu myaka gy'okula nti Luswata yafuuka serebu kati Luswata ye mu kuva waka baliko ne sister waffe gwe basooka ne bakola ki ne bajja naye kati bwe bajja naye kubanga gwe omwaka ngwerabidde kubanga nze mu kuvaayo yava bubi mu kyalo ne bava waka yali talina mwana kale yali n'omwana we first boy naye nga yamujja ku mabeere nga yamuwa abaana family yaabwe etegeeza omugatta alina abaana basatu kati ye n'akola kyawo oli omwana yali amwejjeeko kati ne bakwatagana ne kasisita kaffe akasembayo ne bajja mu Kampala kati nga bw'omanyi abayaye nti Sirive yali nga siri omuntu alina nsonyi nga bw'atuuka mpa omulimu kiki nga ne wasanga omuntu munange nziniramu njakwa namuwayo 10,000 nga bw'atu kagamba nga ye teyeetya yali amanyi amazina oba Jesse yakozesa kitonde yakozesa kitonde kye ye nga ye kwegamba yali omuntu ateetya atalina nsonyi nga bw'atuuka abantu mpa omulimu n'akolayo bw'atu kwegamba nga abantu bakola ki bamwagala mu mbeera ng'eyo kati ffe twawuliranga nga kale ne tutabitwala nnyo nga muntu bwe kasita aba mulamu n'aba nga waali tekinnaki buzibu paka okutuusa mu mbeera gy'atulimu okutuuka okulabika nti akola ki amanyika buli wamu. Omuntu yali ebuuzizza lwaki ofaanawo ate yali kati munnange ffe okufaana bwetyo kirabika kitono okuva eri Katonda kennyini kubanga taata waffe jjajja waffe azaala batata baffe kubanga kati jjajja azaala bataata jjajja waffe ali omu omukyala kati taata wange yali first born we kati jjajja oyo era kati taata azaala Luswata ye yali omwana we last born asembayo naye okumanya nti Katonda ye mwennyini ye yakikola bw'atyo kubanga affe jjajja waffe ne mu kuva mu kyalo eky'embaala eri mu nsozi yavaayo nga ne taata oyo muzaale nga ne jjajja musajja amaze kola ki amaze kufa kati taata yali aguze n'ebisoga n'asengulayo jjajja oyo nga ne taata oyo kubanga taata mu kumuleeta yali musaizi yaani yamusoona mu kujja ebusoga taata oyo azaala Luswata. Tugenda malize otabi wange omugenzi yafa alina emyaka omugenzi yafa nga alina emyaka 3 denini azaalibwa 8 wali omusinga nze nali musinga nnyo yali last born yali mutono tutuuse mu covid tuyimize mu mbeera eyo gyemwayitamu embeera ya covid oyo yasookera ddala yali mubi nnyo naye twebaza Katonda nti abazira kisakale baatutuukirira ku byonte by'okulya tetuboneredde nnyo ebyokulya kunywa baatutuukirira tetwabonaabona nnyo kubanga twogeza amazima nti yo mu mbeera y'okulya abantu bakola ki baatudduukirira ne batuwayoko ebyokulya ebikozesebwa kugambye simulabangako era erinnya lya Gravity nakoma okuliwulira mu kuziika tokyewuunya kubanga twamulabako kati mu kwewuunya bukya mugenzi afa yajjayo omukazi oyo bwe tokyewuunya kubanga twenyigidde mu kuyamba abaana tetwakyewuunya kwegamba twakyewuunya nnyo ne tuva mu kwewuunya kati ne tukyerekereza ne tukifiisa omulenzi sooka otunyumize ye Gravity kyatya ye Gravity kyatya kiri kintu kimu kubanga yaba amanyi wanaatuuka eno bw'ati baba bajja mugamba buli kimu bakola aloozeemu bajja muvuma neffe kale yajje nga bulungi nnyo ajja tulabeko bulabe kale n'ojja n'antulabako kigenda basama singira ddala mwetaaga Gravity ngamu we yali abeera nyine n'amaama kale nze kale nandibadde kale ajja n'atulabako nekolaki nekikakkana kyolya naye kati ye yasooka okwesibira eyo nensibira eyo kubanga noli covid eyasooka twali tutera n'okubeera wabweru nga twesibira mu nnyumba mungi anti kubanga twawulira mbu covid akoze eki azze twali twebeera muno mu nnyumba nga tetukola ki nga tetufuluma nga n'okulabako omuntu awo wabweru awo mu senta awo olabako omu ku omu
nga tutidde naffe okukola okufuna covid. Twogere ku bulamu bwo. Abantu bakunyooma lw'endabikayo ne sayizi. Kale Ekikulisa bubi. kale omukyala baali banyooma naye waliwo natuuka ne ŋŋamba lukakibako kankiveeko. Kati nga buli anvuma kale mala nkakola ki nga sekaani nenkola ki ne muddamu N'obavuma. nemugamba kale wangi kale wangamba sekimpi nga mugamba wangi ngati nga tukitwalira awo Bakuyita bati? sekimpi laba kino mulabe mumpi ekibiki nange nenkola nensirikira awo. Tofunako mbeera egamba kwegya emyaka gy'olimu ogamba oba nange wenakula nafuna omukyala sayizi gy'olimu kuba nkimanyi okirowoozaako olw'emyaka 14 egyo. Anti kale kange ati nange ndaba full stop ndaba full stop kale nange njabeera nga full stop nange nkoleki nange mpase enzaala. Omisinga embeera eyo nawe oyagala kubeerako nga nange njawagala nange abo babeereko nange babeereko ku kitundu nange njabana babeereko kale nga onafuuka serebu eyo nange badde mu bigere byange nabeeramu. oyagala kubeera ki? Nyabeera muyimbi. Muyimbi? Oyimba style ki? Style? Sekitekedde wa? Oyimba Rugaflo, oyimba reggae, bya bandi, oli comedian? Kale comedian nebya nga si byenene ebyokuyimba speed ebyo. Kati soko tubiremu kakapera abakulabe bagaye ayagala style weeki. Bogera nnyo too much ate nnyo too much kibi nnyo too much too much too much too much bogera bitatuzimba tebaba na proof tebaswala kenzo teyawasalema ne batwala n'abatanzi bamusukako nga takuta bano bantu bakulu bogera bitanzi. Otegeezani ddala n'abatanzi ennyini? Yes. Tandikirawo. N'abatanzi bamugogerako nga tasuka bano bantu bakulu bogera bitasaana. Buminisita yeewuumye vax Isma Bulaka full figure oba otegeeza kyemantegeeza baba bakola ki byakola bibi ate buli wamu baba boogera nnyo. Mwana muwala Anji oyagala kubeera ki? Dokita. Tumule eno waggulu wano wenda ng'oyagala kujjanjaba ki? Abantu. Ki ekigenda okusikiriza okuyingira owa dokita? Ki ekigenda okusikiriza oyingira owa dokita? Nga nsomye nnyo. Ng'osomye nnyo? Kati essaawa zino obadde wa abakuyitidde? Nadde ku ssomero. Odde ku ssomero. Oli mu kirasi kati? Ne mu P3. P3? Odde mulabudi. Kale kati osobola okutubaliramu okuva wano 1 up to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abantu gye muli. Tunule eno waggulu. Abantu mwenna gye muli. Abayimbi. Toli muyimbi naye jangu otuyambe. Mama waffe we yagenda okufa nga gravity tetumulaba. Kikwa kikuluma? Abali eyebweru mwena Abannayuganda abali eyebweru Kabesi Munnayuganda naye ng'alina ekisa mu mutima tubakubiriza bannaffe mutuyambe okusinziira ku mbeera gye tuyitamu si nnungi. Abayimbi basereebu mwena mujjukire mukwano gwammwe n'essiiri gwe gubadde wakati wammwe n'essiiri.
tubasaba mutuyambe kubanga embeera gye tulimu sinungi ate bwemunawulira ennyumba ekyo tukubye kijja kubasanyusa nnyo abamu kubanga kuba kutwala nziiko omuntu agitola naye tukyandibadde kirungi mutujune nga tukyali tetunaba kutuuka mu mbeera kolaki esaajuka kubanga obudde bwona ennyumba ejjulidde kolaki kutugwira kubanga n'obusobozi tetulina busobola kolaki kuzimba nyumba wano mu Kampala era badde tusaba obuyambi bwamwe mu kamera eno abajjira babanange temutusuulirira tubeegayiridde mutubeere mubeeko ne kye mutukwasizaako. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.